Olunaku olwali abategesi b'ebivvulu nga bakulembeddwamu Abe Musinguzi amanyiddwa nga Abitex, Kosa Godfrey Kaweesu ne Kafeero Zayidi bwe bakulembera ekibiina ekya Uganda Music Promoters SACCO babukeereza nkokola okugenderera akakiiko k'amakagoba Pulezidenti akalwanyisa enguzi aka State House Anti-Corruption Unit gye bayitiddwa poliisi bennyonnyoleko ku nsimbi akawumbi akamu n'ekitundu President Museveni ze yateeka mu SACCO y'abategesi b'ebivvulu ate ne biwulirwa nti be bazeezibika. Mu ngeri y'emu abategesi b'ebivvulu abeemulugunya ku bano nabo bakedde kugumba mu bwenyi akakiiko kano okumanya ebigenda mu maaso gw'emulugunya kwe bateekayo. Bano nga bakulembeddwa Mutone Sempijja bogeredde Abitex ne banne ebikikinike nga balumiza okubayisa ku litalaba ne beefunza ensimbi President Museveni ze yabawa ng'ekibinja okubataasa ku bamanerenda abazze nga babawola ensimbi. Pulezidenti n'akwatibwa ekisa n'akwata granti ya biliyoni 10. Saidi ya baketi biliyoni 5, saidi ya feno eya Uganda Music Promoters biliyoni 5. Naye kwali kwakagwako obuwumbi 3. Omukulu Abitex ne tiimu ye ne bakola olukwesu ne bajjayo ssente ezo ne bazigabana abooluganda, abako, ab'emikwano, abatemi b'ennyama ne balya ssente ne ziggwawo. Yagula Land Cruiser eri mu miliyoni nga 4. Nagula muziga hiru miliyoni nga 7. Nagula ekyanja apartment ekyanja miliyoni nga 5. Nagula obuyumba bwa pangisa mu Nyendo miliyoni 18. Kigambibwa nti mu Gatonnya w'omwaka guno President Museveni yasuubiza ebibiina ebibiri omwegattira abategesi b'ebivvulu obumbi 5 mbu kyokka ensimbi ezasooka okutonnya kwa akawunta ez'ekiwayi kya Abitex zaggyibwayo amangu ne zibuliraawo nga bapromota baali bazeesunze baakoma ku munaabo. Olabira ddala nga mukenuzi mubbi ebyaddala eyansuzanga mu endizikoona emakindi nga tusula wali ffenna wali mu looje emakindi ffenna n'alyoka agamba nti teri mutegesi abo bategeka tebasobola kutegeka bukolwa sebo eno opponent nekisinga okunnuma nze nange omulema yabeeranga nabo mu struggle mu nteeseganya za ssente ezo baatuuka ne banneefuulira bagati tetumumanyi. Norbert Twezire amanyiddwa nga Norbert Events ategeeza nti kibaluma okubanga mu kusaba essente zino abategesi b'ebivvulu baali kitole naye ensimbi olwatula ku akawunta abakulu ne babakuba enkokola. President Museveni wavaayo n'otuwa obuwumbi bwaffe 10 ate oli musajja mugezi nnyo weebale nnyo n'ogamba ziyite mu system microfinance support center. Bo bano abayaaye balowooza byebiri bye baabawanga eby'ekivandulo oba sente zitwala na mubayekera tetumanyi kubanga bulijjo alaga nti gavumenti yombi bulijjo alaga nti NRM mbi nakuvuma nadda munuupu ku ssaawa zino ffe bali mu kwewanirako nti ffe tuli balalu. Bano be bakibalajja State House Anti-Corruption Unit okwata ensonga eno n'amaanyi okulaba nga abalina okuganyulwa mu nteekateeka eno bonna bagifuna mu kitole. Tetugenda kuzikiza bwe babata wano tugenda kukunga bammemba President Museveni tuwanike ebipande tumugambe President tata tutaasa ababbi batutaaseeko bwe bafirimu wano etandika butandisi naye General Isoke weebale. Era President wanaaba yeetaaza oba abantu bonna bwe banaaba yeetaaza obungi bw'abapromota abaasuulibwa tugenda kukola ekisoboka tubaleete mu ofiisi ezo ze twetaaga okukakasa tubannyonnyole kutya bwe twasuulibwa nti tetufunye bwenkanya ate ng'omulimu guno tugulimu. Kyokka bano balinze olunaku lwonna ne batuuka okwennyula nga bapromota abanoonyerezebwako tebafuluma kakiiko. Frank Kiddu yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.